obukadde 7 nenjigula obukadde 7 osooka okubira n'ombuulira manyi ogattagatta ebigambo bingi ojja kutomera essimu ya bisene meka ya bukadde eyeekola etya bajjira kukuggyako airtime yaayo kati anti abaavu mutandise naye gwe oli mwannyinaze teri nnyo makulu naye gwe kyobumu nze ni mwana muwala wano nakugamba onsinga obukulu nga nja kusooka ovuga emmotoka ki ekyabaawo nange yange ejja totweteekangako gwe ebikadde 7 nnyingi mukezo singa sente ozirundamu embizi tonkubira pulaani zange kubira ezizo funa ezizo olunda embizi kola bwoti ekigodo kyazo kitono funa obukadde 7 lunda embizi zo n'ebigodo byo nezange nzagala mu ssimu tombuulirira motivational speakers eri bw'oginyiggako bwoti obadde ogamba ki njagenda kola nabadde ne muko twali tulaba mupiira gwa Bungereza gwawedde n'omukuba oluseke nanvuga leero saamukubye yakimanyi yampaddeyo abajali nenaku zoba mwavumu yampadde 3 naye nemugamba mukozi kutegedde naye nanvugako nanzizawa wakabale tanvugangako olumu nga ne bwanvuga nkomya ku kiweta naye naye n'omusajja wuno naye nsimwangu bwompesa bwonteka ku kiweta ne bantemeraawo omusajja omuntu omutuusa ku mulyango naye leero yankoze eki yantuusizza naye kirabika leeta yantuusizza lwakwagala bizibu alina ebizibu musajja alina ebizibu bizibu ki ebyatanga nga obuzibu bwalina gwe tobirabanga bizibu kati ali wakati w'okusoberwa kimuluma ndoza najja ewange kamala byonna bwe bakwasa ddamula ya famire yaffe manyi nze gwe mulina teri awakanye simanyi gwe weesomerako wanaakuwulira kakati nena nobajjukiza kakati wakitegedde nti Ssezaala omulwadde nawulira yabyogerako awo oba yali abiŋŋambo baali abyogerako mulimu bye saagala kuwuliza nnyo okimanyi nti Ssezaala waka yeetaaga kujja Kampala kulaba abasawo kubanga kuva mu kyalo ewaabwe ajja alaba omusawo addeyo kimwongera obulwadde naye kimanyi nti omusajja atya n'okuleeta taata we wano abadde apulaninga muleeta wano anti alina okulaba omusawo jjukira abasawo baabwe bazibu olina otutuukira mu budde oba ontegeera bulungi wakati mu kutuukira mu budde jjukira naye musajja wattu akolaki akola kati agamba omutima gunnuma mu kyalo bandabanga ataliwo buvunaanyizibwa nze ntuuka okuleeta taata musuze mu wooteri kinaalabika kitya bonna baganda bange basonga ku nze nina ku nnyumba ennene naye mami ennaku zinakuyita mami no nawe gyewalogera agamba nti simanya mami tayagala Ssezaala kujja wano naye nzija ne ŋŋamba omusajja ajjanjabye abewaffe nze nzijanjabe mu bulamu kubanga ne kati bwenjogera kati wano ate akwadde ekyasatu okyayine wakuluma ndi kukanula ye yantaddeko yasatu omusajja atukoze ebintu ebyo byonna Ssezaala lwaki omutuuse bwakyo kweno ennyumba ennene lwaki toleka omusajja najja n'asooka alaba abasawo omusajja bw'afiirawo tunaafaanana yakubuulirako mama we yakoma obbeera wano ebisa bibuuzaako nze mbadde ku bino kubanga omusajja osinga afiirawo anaakulabisa nga weesibiridde kaleesu ogenda okebekera wuyo oba okaabye oba weenakuwaza oba okoze eki kyonna bajja kutubuuza mwe mwagala bafu ngaani ambuuza aba naabeerayo kuba omusajja muleka ajje wanajjanjabe singa nubba wange yabadde omukulu mu famire yaabwe naaligambyeko kale alinayo bakulu be alinayo ne batowe kambuuze kunze nawe ani mukulu igwe okimanyi kati gwe baaba wange weneetaaga akasente ani baaba ebyo nze benjagala nti okujjawo ate kujjawo wakivaawo ku ludda lwa bbaawo nga kuguze tekivaawo abasa wafuna mwannyinaabwe ne bakwata alina ssente n'akwata kitaawe n'amukuba emulago mu private n'ateekayo omuntu n'amujjanjaba singa tetwali Kampala omanye eddwaliro bwerifaanana omuntu okubeera mu ddwaliro abantu kwagala kumalako bantu mirembe singa tetwali Kampala ogenda kutwogezaako obulogo nekyo bala nali era njagala nkirowoozeeko bwe yali aŋŋamba tugende tubeere e Bulaaya ogenda tuvumya obulogo wuliriza maama we we yalwala mu 2022 yali wano nenzijanjaba nakoowa bandange yafuna mashini muka mwana omulungi bwe yalwala teyawona nenzijanjaba omusajja wange gwe batunuuliza obuvunaanyizibwa bonna ffe tetulimwana waabwe oyagala kugaggawala sente oyagala zitwala bamukwate bamuzze waka mu nnyumba bamusibiremu oba mwana waabwe akyali omwana abeera waabwe abange bali njagala nammwe muntegeere
njagala muntegeere kino sizze kusaba ate bwe nyiiga oyinza okummanyako nze kubuulira eka Ssezaala ajje wano sigenda kuswala musajja w'ekitiibwa nga we mundaba bampita ow'ekitiibwa ani atalina ssente atalina ssente aba wa kitiibwa nze tandika okutula mu meeting ez'ekisiru ezifaanagana ku nobalina okutegeera lwaki ompeebuula behind every successful man there is a woman agamba this is a no, this is a yes. Era naye behind every successful man ayina entandikwa ayina ensibuko. There is a foundation gaba maka gye baamuzaala. Omusajja osinga te family teyamutandika. Bamuzeeyo bannange bamuzeeyo. Taata we singa teyamutandika wani musanzeewo. Ekyokubiri gwe osobola okwagala omusajja atalina waali. Kiki ekyakujje boyfriend wo gwava naye ku ssomero? Kyali tekisalawo. Bwavu si kusalawo. Byonna yali abisaze omusajja tuninga talina kiddako. Naye noono tukoze ffenna nze kale mukoze naye kiki omuyambi. Okubeerawo nga bakola ssente n'okukola n'omusajja ssente byawukana. Obaddewo ng'akola ssente. Bwe bakuwa essimu tateekako ssente. Tateekako. Omusajja ayagala kubeera nalabe ku taata we. Era mukisa gwange kyogero mama kye yanoga jjajja wange kye yanoga mama n'akinnaaza. Ngate gwange ekyogero kino tekyasobola kukola ku boyfriend wo mukadde. Kyali tekinnakula. Si gwe nalinamu omukisa. Katuli kumukisa gwa omusajja omutima gumuluma. Ayagala okulaba ku taata we. Buli kaseera n'abeera ku masimu. Emirimu takyasobola kukola. Nga we baamuweerera. Tebaali muweeredde si be baali bamuzaala tebaali buvunaanyizibwa bwabwe. Jawo omutima gwa gravity omutujju. Tobeera mutujju wano. Bannange omuntu akulaakulana kulakubanga alabirira abafamile. Akulaakulana kiki mutalina naawe. Waki olina omutima omubi? Abaana bange bakyali bato. Ajja omutima omubi mu buddugavu. Bwe kyogera oyinza okulowooza kikazi ky'amakulu. Golabirira beewo buli muwala gwe bakako olabirira beewaabwe. Ate nze nina obusobozi mwe mulina. Anti byebyo omutaagaggaleko tabeere oyagala bugagga bwenkana wa. Busukkako wano wendi singa nkeera n'enkola. Kati inva wano nga mpisiza ekiragiro. Ewa oyisaawa ggwe nawere mwavulu nkupe laba empale mukoddemu we yakubazezaawo. Oh please. Nva wano nga ntambuzayo omukwano gwammwe. Kati wuliriza